po jako akawuwo n'ebyaddirira twalondoola omugenzi Nsuuga Hamid. Fred Enanga ngono yayogerera poliisi ya kuno agamba nti bannayuganda balina okuba abakkakkamu naye babeere ne lisejjogi bwe balabawo embeera ey'obweraliikirivu bategeeze poliisi naddala ku bikolwa ebyefaanaanyiriza eby'obutujju. Nga bulijjo tugenda ne tubasaba okuba nti newakwate mu buno obulamu bwa bulijjo kiba kirungi naawe n'osigala ng'olina erisojjogi mu kifo ky'otambuliramu wabeera nti waliwo embeera ey'obweraliikirivu oba nga waliwo ekintu kyonna kyonna ekyeraliikirira mu kitundu mwoli kiba kirungi okutemyako ku security. Enanga agamba nti obubondo bwabwe obuziyiza ebikolwa by'obutujju buli bulindaala okwekenneenya embeera mu ggwanga. Esemberedde okulumbibwa lunnambiro akabondo k'abatujju bwe kati naye nga ensonga zino tuzitwalanga enkulu. Twagala n'okubategeeza nti obubondo bwaffe obuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bukoze kinene nnyo okuviira ddala bulumbaganyo bw'omwaka 2010 okulaba nga tuziyiza n'okulemesa ebikolwa eby'obutujju ebisibuka wabweru mu mawanga agatatwagaliza. Mu ngeri y'emu era poliisi erabudde ku bikolwa ebyekuusa kutwalira amateeka mu ngalo ng'ababoodabooda bye bayolesezza olunaku lw'eggulo e Mengo we baakubye ow'emmotoka ategeerekese nga Bashir Azizi ne bamutta nga bamulanga okutomera munnaabwe oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya ng'akolobodde ku mmotoka ye. Ne accident bw'eba ebaddewo osobola okukozesa olulimi olw'omu bantu osobola okutwala obuvunaanyizibwa ne kamera okukwata ekifaananyi oba namba plate oba omuntu oyo abakutomedde. Ensangi zino tulina checkpoints eziwerako, tulina cameras eziwerako, kyangu nnyo okulondoola ekkubo ly'abaatutte. Wabula poliisi ereegumizza ab'enganda za Azizi neetegeeza nti yakulondoola bonna ababadde emabega w'ekikolwa kino. Twagala okusaasira famire y'omugenzi Azizi era tubasuubiza nti tugenda kulondoola bonna abali emabega w'ettemu lino eryakoleddwa. Mawejje Frank ngono ssentebe wa boodabooda mu Kampala n'emiriraano avumiridde ekikolwa ekyakoleddwa olunaku lw'eggula wa boodabooda wabula n'asaba era bano obuzibu nga buno bwe bubanga butuuseewo bakubire abakulembeze baabwe mu budde obwa poliisi okusobola okugonjoola ensonga. Tujja kuyamba era tubasaba ababooda ate mmwe temuddiramu ddala kunyiiga, temunyiigira ddala ku nsobi zetukola ku kkubo. Bw'oba olemereddwa ffe abakulembeze bamwe tujja kubeerawo kubikwasaganya. Naye tuvumirira mu justice yonna yonna kuba omuntu bw'abanga afudde tuba tetusobola kufuna mawulire ate ku butya naye sayidi ye kyayinza kwogera. Kamya Masudi nga ye amyuka ssentebe wa Kawempe boodabooda asabye poliisi okukolera awamu okumalawo obuzibu nga buno. Gavumenti etambule nnyo naffe eyangwe mangu okutuuka mu kifo kuba kati ffe tulina enteekateeka bwe tutuuse mu bukulembeze bwaffe tusobodde okulondesa emiruka gyonna egiri mu Kawempe division emiruka 19 obukulembeze bwa parishi sobole okututuusaako amawulire mu bwangu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Nga bulijjo tugenda ne tubasaba okuba nti newakwate mu buno obulamu bwa bulijjo kiba kirungi naawe n'osigala ng'olina erisojjogi mu kifo ky'otambuliramu